Ekintu kye bayita okweteekateeka mu nsi muno kintu kikulu nnyo. Kirungi nnyo yonna yonna gy'oli. Okitwale nga kikulu. Omuntu okugamba nti gundi tategeera kubanga teyasoma. Batunuulira bintu bye baakuyigiriza ku ssomero obugumiikiriza kye kitandikirwako. Naye n'okweteekateeka kikulu. Eyo ensonga lwaki? Ku ssomero gye walinga ng'osoma. Bakugamba nga wabula emyezi 2 nti mugenda mu UNEB oba emyezi 5 ng'okimanyi. N'osoma ebitabo emyezi 3 naye ng'olinda kibuuzo kya dakiika 4. Saawa emu ne dakiika 2 kibuuzo. Niye n'omala emyezi 3 ng'osoma. Okweteekateeka kikulu. Yensonga lwaki embaga tumanya emyezi 8 mu maaso tulinayo emikolo mu gw'omwenda ne muva kati nga mugula abengoye abaki ne mwegeza mu ngoye ne mwegeza kireme kugwako bugwi. Kubanga singa tuzukka wadde olina ssente ne tugamba tulina embaga enkya. Ogenda kwanjula mukyala wo zukuka tugende mu kyaki. Tusobola kufuna budde bumala kukola kituufu. Mu bulamu bwo njagala okugamba ekigambo kino kibayita okweteekateeka kintu kikulu nnyo. Ne waliwo enjawulo wenjagala ogijje mu bintu bino ebikyasinza okubonyaabonya abantu. Ekisooka. Waliwo enjawulo nnyo wakati w'okubeera n'emikwano emingi n'okubeera n'emikwano egy'omugaso. Enjawulo weeri nnene nnyo. Amazima nga kubulye tosobola kwagalwa buli omu. Naye bw'onoonya omuntu ng'omunoonyereza nsonga kyalibadde kikulu nnyo. Otunda bintu obisuubula China obijja ludda wa weetaaga emikwano egikuyamba okutikka ebintu obijja China. Weetaaga emikwano mu transport. Weetaaga emikwano egya clearance. Weetaaga emikwano egigenda okuyamba mu revenue wano. Okudelivalinga ebintu ab'emmotoka aba transportation. Abantu abo bateeka mu ssaako yo nga be bantu abakulu b'okulembeza nga bakifa kitabo. Nga be baki friends b'okozesa. Nze mikwano gyannyina gyonna abasinga batunda amamotoka. Bw'aba tali mu motoka business ya mamotoka tukwataganira awo. Motoka, spare, makanika ebitugatta byebyo. Ngenda muwa business agenda kunnyamba. Ogwo omukwano guba productive era ebiseera ebisinga ogulwanirira nnyo gufiirwa kubanga guba gulina kye gugasa. Omuntu atalina kye gasa kukolera ekintu nga gobadde omuteekamu ssente nga tolina kyamukola tokyasobola kuzza ssente zo ze wamuteekamu nenga kyakoze kikuyinako impact. Omuntu ayina kyakufunamu tasobola kumalaga kufiirwa. Namba 2, okusalawo ng'oli muyala n'okusalawo nga oli mu bwetaavu. Kino nkigamba abantu bulijjo. Abazungu baba bakola shopping tolinda mmere kuggwawuka. Tolinda kubeera ng'engoye ziyuse ziweddewo olyoka ogenda onoonye engoye ogenda ggula ng'oli desperate. Linda ekintu ng'okyayinawo ebitandikirwako genda onoonye ssente z'emmere ng'okyayinawo. Muliyashoni kibuwa woovaamu ng'olaba ekutamye ng'oyagala kunoba tozukka nkya kunoba lunaku lumu osobola okwerabira ebintu bye by'omugaso. So okwerabira engoye osobola okuba ng'osazeewo bubi. Omuntu yenna omugezi ogenda okunoba olwedde oba wanobadde emyezi nga 6 emabega ng'otegeka ng'endayo. Ogenda okuta ekintu olwedde oba wanoonya dde kikiri pulesinga. Ogenda okumanya gundi ono ampisa bubi kammwe kutuleko kanve ku mulimu guno. Boosi w'omulimu togwagala tokera nkya kubanga yakoze ekintu ogende lumu nedda. Twalayo time weerowooze noonya omulimu ng'okyali ku mulimu. Ogenda okuva ku mulimu ng'ogenda ku mulimu. Olwo bino abantu bye bagamba mbu ajja kudda byonna byonna oba obikyalenjinze. Simanyi oba onfuna. Ekirala waliwo ekintu kye bayita desperate oba okubeera nga weekyaye n'okubeera ng'oli lonire. Eyo embeera tebaginoonyezaamu mwagalwa. Tebamalanga okukyawa oba ng'omukazi yagenze oba omusajja mwayawukanye mu bubi n'oyagala osooka onoonya omulala omupuluvinge mbunafunye akusinga ogenda kutomera. Bangi nnyo noonya omuwala obeeko gw'olagako n'owona embaki n'odda mu mbaki. Oyo omuntu oyo gw'osanze omulungi alina buli kimu ebirungi byonna byonna by'omwegombako lwaki abalala tebamuganza kumutuuzaka. Oyo omuwala gw'owaana obulungi gw'owaana empisa byonna byonna abikulaze. Sinema yonna ebaako kye tuyita introduction oba ennyanjula we balagira amannya we balagira ki. Details omuwala zaakulaga nga mwakatandika okubeera mwenna si z'empisa zaakulaga nga mumaze mwenna emyaka egi. Abantu
bw'aba anoonya alina obukodyo bulala ne bw'amala okuwangala naawe obukodyo bulala obeera n'omukazi eka nayambala ebintu nga tobitegeera n'omugamba maama agenda kujja ano oba mikwano gyange nagamba bagambe balindeko mala okwetereeza lwaki yeetereeza bali be bajja nga teyeetereeza gwe nga wooli oli omupya aba atiibwa nja kusaba laavu ne bwebe kupika kwenkanawa ne oba oli mulaavu kwenkanawo omwana akulaza ekyekyenjawulo teweemalangayo lekawo space y'omuntu obutakumanya nnyo si buli kintu kyogenda kikola mu butuufu bwakyo ng'ogoberedde mateeka wabula weesaleko tonoonyanga ng'oli mu bwetaavu tonoonyanga okukakasa togula kintu kubako gw'okakasa gula kintu lwakukyetaaga tokola bintu kubako gw'okakasa mukanjagala ono akimanye nti muzizzako omukazi anyirira bwe bakukyawo balaavu ng'eweddewo twala time weekolekitinga ensobi ddamu onoonya omuntu omulala nga olwedde tokyalina peyini y'oli ng'okimanyi nti okitadde sometimes tumuvinga on n'ogenda n'omuntu omulala nga wali oyina gw'oyagala okunyiiza n'otuukayo ne bitagenda nga bw'obyagala naye ng'ate ono gwe walekawo n'asigala ng'akyali free ate nga ggwe gye walaga oli mu kubonaabona nga waliwo ne by'ojuliza kale John teyakolanga kino loni kale nze kale byonna yalinga abikola yakolanga ki naye teyangattikangako bakazi kale gundi yakolanga bwati naye nze teyankubanga gy'olaze bakkuba ate tokyalina gyodda kankubuulire kibi nnyo okwejjusa singa nakola bwe nti singa nagumiikiriza singa kyakubiri tewabangayo omuntu yenna ava mu bulamu bwonna dda n'osuubira nti akomyewo y'oli gwe wali omanyi bw'oba n'omuntu nga mumaze ebbanga nga temukyakwatagana n'akomawo version eyo ekomyewo ey'okubiri either ejja kukumaliriza oba ejja kubaako kyekuyigiriza buli muntu gw'ogenda okusinkana mu nsi muno ogenda kubaako ky'omuyigako oba ye kyakulekera oba gwe ky'omuggyako ebintu bisatu bye tujja mu bantu okubaako ky'omuyigako okubaako eddibu lyakulekera okubaako kyaggattako bisatu mwala atalina mulimu akusaba transport okudda akusaba transport ajja akulabeko naye nga yakukyawa n'akulekawo n'agenda n'afuna omulala kati akusaba transport oli awo weegaganula omuwa linda eddibu lye balikulekera oyagala abantu kulumya bukanfuna ono omukazi mulageko nti nadde nsobola okufuna omulala kandeeti ng'ono omusajja nnumya oli gw'olumya ayinza okuba nga naye yamuvinga onudda weebeereremu nnyo ku buntu obwo togula kintu kubanga olina gw'okakasa kigule kubanga okyetaaga ogenda kwanguyirwa obulamu beera bulungi nkwagala nnyo